Chenjo kwebaza oba nakikwebaza programu eggwa. Oba nkikwebaze kati bwa wali nyenzo okwerabira. Webali tusabira nkuba. Nkuba kisa kya Katonda. Nze mbadde sikusinkananga konga bogaye nti oli mu kweyawula. Bwe weyawula ate naffe tubale tulina mukisa gujja kutapingako. Naye ojanga osaba nkuba ekintu nga ate kitabuse butabuse. Katonda yakola ng'ogisaba. Actually nali mukono ng'oli mulanchi awa. Lozo ali wakava ku kituuti. Mukono we basooka ogifiiringa wano mu central. Nenjagala nkunoonye wakiri nkwate ku munagirogo ne Mukama mulungi ekiseera kyonna. Kitibwa kya Mukama. Ekyenkuba kyo Bannayuganda twali tufa. Era bw'ojjayo akatambi nasaba Mukama akakasaba ababuusabuusa yandekawo ku lwaki ne mugamba kugulu tekuli wadde akale naka tonyese enkuba ate eggwanga lyonna. Ffe twali mukono netandika otukyapa ne bayasi. N'akola y'akabonero nakatika kyagenda mu maaso kisaakye sinze ntonyesa enkuba sinze nagitonyesa naye ekisa n'okusaasira kwa Katonda yayongera okikola abuusabuusa ku masasi wali ate afuneyo akabonero akalala kubanga eggwanga litudanye masomero bagaggala era ne wana abentebeze obudde bali batubulidde ebbanga lyetugenda okumana mu bbugumu lino kati ebbugumu likyaliyo jo abamu tebasobodde nakwebika. Bweraliikirivu bwali bungi. Jo abamu tebasobodde nakukola ki nakwebika. Ekyeŋŋambye kikamalize wano ate atuswaza luli tagenda tuswaza nekuno oba ova Mbale oba ova Soroti oba ova Tororo oba ova mu bitundu ky'ebyensi eno oba oli bweru buli ky'onoosaba ku Good Friday eno nga tuli ffenna Katonda agenda kikola tagenda kutuswaza tagenda kuswaza bamwesiga. Bayibuli eyogera mu Baruumi 10:11 nti abamwesiga tebaliswazibwa. Romans 10:11 Romans 10:11 Baruumi 10:11 abamwesiga tebagenda kuswazibwa. Era twali kirala kitubeezezaawo okujjako okumwesiga.